Jaja zinda 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 Ubera salo kusibo bunamawanga Jaja zinda 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 Ubera salo kusibo bunamawanga Kona kungalezo Kona kungomezo Wama kona kungomezo ya omulabi waffe tukwaniriza nnyo ku telefayina yaffe emanyiddwa nga Gaagano era nga ku mulundi guno tuzze na nkuba mpya nga tugenda kuba twogera ku bintu ebyenjawulo nga ebintu ebyenjawulo abantu b'ennaku zino kwegamba batamanyi nti biba byaliwo nga leero tugenda kwogera ku nsonga ya okuyigga kuno si kuno kuyiga okwogenda mu kiraasi n'osoma n'owandiika n'oyiga wabula okuyigga okw'omu nsiko okwalingawo mu bajjajjaffe ne bakitaffe abafuna ku mukisa. Ensonga eno yaliwo mu biseera ebyo nga ensi tennakulaakulana nga kati bw'ogiraba nga essaawa zino oyinza okusanga omuntu n'omubuuza okuyigga okumanyi nga talina kyamanyi naddala abaana abazaaliddwa ku mulembe guno eno nga leero tuli wano eno ku kyalo Namumira tugenda kwogera n'omwami tulina omugenyi waffe nga mukugu nnyo mu kuyigga era ng'ekyalo kino Namumira nga tekinnafuna nkulaakulana eriwo essaawa zino eno kifo kyali kyabangamu okuyigga okw'amaanyi mu bintu nga bayigga ensolo ez'enjawulo omuli amafumbe, engabi, empeewo n'ensolo endala. Amannya mpozi mpitibwa Serious Herbert nkwaniriza nnyo katugende straight ku mugenyi waffe. Amannya sebo? Amannya Kamulegeya Simon bali okwabwe. Ndi mutuuze wa Namumira kuno naye nga kuno nagulako butuuze naye nga ndi mutuuze wa Nakifuma Kamira Bukonero kimenyedde. Tugenda kwogera ku kuyigga. Kikiyo okuyigga omuntu yali agadde okumanya okuyigga kira kitegeeza ki? Okuyigga kuno nange nakuyigga buto. Kojja wange Baminda Kiwanuka Obuwa nakalojja yali Nakifume yali Kamira Bukonero awo akyaliwo Kamira awo. Kati kojja oyo yanyigiza okuyigga. Ensolo z'omunsiko zino zatusumbuwanga nnyo ziri ebintu byaffe ekituwulira. Kati kojja nangamba twalinanga ebyuma bitega ensolo bino nga tukinyeko bwoti notegamanyi ngagira gati ng'otegawo bwoti nemakubo bwoti kijakakubo oluusi nga tutega bwe tuti oteeka wali akantu akawunyawunya nokateeka wali bwoti kumbe ekyuma kiri wano. Kale ejo enoonya ekyokulya kumbe otadde ekyokulya kino ekiwunya kiriwa wali wano ekiwuma kino ekirinnyamu bapu okuleka okuyigga. Kati nga tonnatandika nga tonnagenda ku nsiko omulabi waffe yali agadde okumanya enteekateeka eba etya nga mweteekateeka okugenda okuyigga. Kati bw'ofuluma mu nju yo abayizi mba nkuze olwo mba ntegedde embeera yonna ngitegedde bulungi emabega tuvuddeyo kati ntegedde bulungi kuba kati ekitegedde nange ebyuma bitulega mu mbwa n'ejjambi yange n'effumu ojja ebyuma bino olwekikuba ku mulyango side ne side n'obikubawa olwekikasukaawo mu mulyango ebyuma bwe bitunula bwe wati mu mulyango ogenda oli mugumu ensolo tugenda kutta n'osola jambi netuna butunzi bweti oba negwanga yegerese bweti egenda kubaaga ogenda oli mugumu oba nenkono ekigere kino nenkono ekigere kya kono kino nekireeta omusaayi enfu abeeka ebijjanjalo nga mubijjeeko naye nakasibensero nga mugamba baddayo mugjeeko ebijjanjalo mubijjeeko omanye eyo nfu ekamu ku bulombolombo nga tonnakusimbula nojayo entulazo nozifulumya ebyuma nobikuba ebyuma bituyiga mu mbwa nembwa zonna zivaayo nembwa nensanyukira ekyuma kyanulange mwasanyufu bulungi
imane kwara ekimano ga basi tugenda. Omulabi wa gaagano yali agadde okumanya ekyuma ekyo kya mugaso ki bwana Kamulegeya? Ekyuma ekyo kituyamba okumanya, kinyamba nze nganza anonya ensolo eyo weegenze kumanya mbwe entambudde etya, ensolo gyegoba yajjo egobe yakumakya kati kuyokumakya eyakagenda ekyuma kikaze ensolo yakagenda eyo naye ekyuma senga tekyanukula ekyanoonya bunoonya ekyanoonya egenze yiriko njikwata bagenda olokula nemundiri wali bekutte oba ekiminyi mondo gino oli mpizivuga mondo yampi sabula hip gwe mbwa ekiri ekimanyi gwe ojukira ku mondo tumala gatamba zonna kubako siniazo sini ekibe mondo ebeji ebemu nogambe mondo bazibezi mondo sedi mojiraba ye etuka mondo negamba anu yajja nayingira enzekka nebera muliro negumba egenda ole bagitomedde. Okay, kati bwana Kamulegeya nga tetunnatuuka eyo yonna byakulaba mondo kuba mbwampi mumala gagenda nti kangende ku mutala namuyenje oba ku mutala kyetume oba wabaawo wabawo okuziga kati mu kuziga fe abalina embwa zino zinona tetuziga kubako bano abayizi balala bagenda ne baziga kati fe nga abalina embwa zinona kutonda kwetika mulimu gumu muntu omu ozige olina entuula olina n'embwa kati kubako aziga kati aba bano aziga yajja nakukimewoka kaidi oyo yaziga nga nnyo ensolo kaidi oyo kaidi ng'aziga nga yamugogo omugo gumu ogumanyi nolinya ku lukubo oli ng'olwadde okyaba lukubo nolinya ku lukubo nekutukawo ensolo ekolaki efubutuka kaidi ng'aziga ensolo yamugo gumu kati tosobola kuziga ate goyina embwa goyina entuula ate gozize ezimu togyetikka tobeera oli awo olusi olibanamuyo ogenda oli omanya ate nze kalavangano n'embwa zange engenda nanezo bajja kuzitwala kuba ziba zibamanyi. Kati tutwaleko mu mitendera muzize muvudde awaka kiki kyemukola awo okulaba nti mugenzi n'ebitimba byammwe biki mutuuse ku nsolo kati tuvudde awaka tuzize tugenze ku nsiko tugeze ensolo nga tuzizenga ngabi kati engabi era buli alina omuguwa olina oba nejjambiya nefumu lyo tema eŋŋwanyi eŋŋwanyi zigenda okwanira omuguwa guno ogenda ensolo mugenda tutoola eŋŋwanyi kwoteeka olutuula lwo kaba kati eŋŋwanyi nga lwalinga lumuli naye kati saa zino bamala gatema naye nga lwalinga lumuli olugwanyi ola nti yayise ku lugwanyu kakati esaawa zino kale otema omuti gwe naye kati otema olugwanyu olwo okwala ejjambiyayo okwala nefumu lyo n'olumugwago kiragenda zikutemera eŋŋwanyi ezo mala otema eŋŋwanyi ezo genda bagala ti jja wano omuguwa egundi zaako nozaako nawe zaako nozaako baasi naye twalinamu nga amagezi matono betumanyi nti batiitiizi tubaleza ku mikoobero atasobola kufumita ensolo eyinza okujja n'olyanga ekibira ekiggwawo nene nnyo erinako embwa 5 emu eyiseera emu eyiseera kali ekitogo kiraba oyinza oba ekitogo nga kirona kiggwawo bagenda kukwata awo buunye awo gweguli buluwa yenembwa ebirivuga amazzi gavuga ensolo ekitogo kikutuka kikutuka ogenda okulya baleeta nenduluku eri sibasanga ogenda okuwulira ng'abantu empale zibakakono
Somebody zakakanga step. Ne kwata muguwa. Nolaba ngate mune yajimufumitidde. Ate nga yatezo muguwa kati abo netubajjangamu. Beteze side ezi leta kugwa tubateze eyo side. Kati mujirese mujikese. Gude mu kitimba. Egude mu tula. Nanyi muguwa batalimu. Asoze nafumita wabicha. Mugenda yengabana. Abicha. Addako amanyinganyi. Kati amanyinganyi tugasala ku mugongo tusala embirizi mukaaga ku nsolo ennume. Ku nsolo enkazi tusala embirizi nnya. Tusala nnya kuba enkazi eba ntono. Tusala embirizi nnya. Emayinganyi. Nemugawa azzeeko okufumita. Kati ow'embwa tumuwa omukono. Ngashimi kati nganze banze no nyimbo zange. Ntweka mbelezi mbaye zinono basi. Njalo tuza nengamba kana kazigo nkamanye libatezi. Njabu zibe ninyambi zabyuma. No jambo jabu ngashi. Gweno kuliringa sukra tuza kati nempa mukono gwa. Kati abadikwa kabagoba. Abagoba bana bakubirira ku nsika emegende eri ne buli amalero abaliyo yuko taize ekintu kyoboti bakubira bene megende kale abana babasiriseno yobere emiguwa okitegera mingwaji basidi eno babasirise gama ntoli baliyo kumbe mingwajiwa jiri eri nayegeze ujire mboti era bakana akatukwanugwe ogwe bari yagukwata ebijja kwata gwamula. So beba abantu abalina okufuna tulina omuzizi wa kisambi n'omutwe gwe n'eddiba lye yazize n'atuyita alina ekisambi gwe mugabo gwe ne warajja n'agamba nti giyiyo okwo alina ebizigo ebyo bisatu kati n'agabanyamu ebiri nga biri wamu ekimu n'ayeba ng'asiga ate ekizigire wala kati ewala yazigira tinagenda ne bali abewala alime nga muno ku kitundu kwennyini ebizigo ebyo bibiri abalina njo ekisambi kye ebisambi bibiri oba ebisambi bisatu naye tumuwooza naye. So kati tuliremu awo engeri engabana yonna kati wano kati mga weeba omuzizi wa kisambi yasooka yena nnyini nsolo omuzizi yaba nanyini nsolo sebo bagamba nti ojja tutege wano bagezi nnyo abazizi bano bagezi abalenga engendo ensolo gyavudde n'abala engendo enkadde zonna nazibala era omuzizi bagamba nti teeka omuguwa wano togala teekawo omuguwa omanya yakwagaliza okitegedde kati nassaawo omuguwa oyo muzizi nanyini ki nawe zaako nozaako nsolo emaze owebikya ebikya bimanyigwe olago ensimu kati ebikya amanyinganyi gadirira ebiki gadirira wano kati emikono twekolako miweekula berute bino ebifuba tubijjako netuwanira ku bano abadde n'emiguwa naye nga tebafunyeeko ki tebafunyeeko yadde ebikya yadde kintu bawanirako okuwanira okumanya kati okuwanira bano bale bagoba bangi banakubirira babangi bo bafuna mukono kyolira kakati naga kino ekigongo kide ku bagoba ekigongo kuva ki kwekuva amanyinganyi mutemo kati kolikola baita olulengo olumanyi ekyo kiva ku kyemabaala muli bata lulenge ate mu lulenge omumanyi tuyina muno mu mukono gw'ensolo eyo tosala kugumba totamayala egumba yagenda ogabira abagoba okitegedde olulenge kitegedde nasala mbwati chip ye najjako eyiye omugabi kasomo kasita agabula nga yakusa okulya bano bona bajja kuba kubafuna kyenkanyi timuli bameka nemweta obuti abagoba muli bameka nemweta obuti abagoba muli bamata katiike nakateekaawo katiike ne bakakwasa buti noga buli bameka no bala kamu bali bameka nti bali 10 agabula kusa okulya olulenge luli
okitegedde aleme kugamba nti nosijja muwa kingi obuti buli wa 10 oba buli bumeka olwate embwa zino muzikola mu kati embwa zino mbo bazitulekera ebigere byange byambwa zange n'ebyenda tujjako bujja sebusa tumujja kuyitumulya n'ebindi ebisigadde n'ebigere byambwa. Omulabi wa Gagano TV ye omwami Kamulegeya yagezaako okutuwa lecture engeri okuyiga gye kwakolwanga ebiseera ebikadde. Nkakasa abantu bangi nnyo tebamanyi kigambo kuyiga kyeki. Omulabi waffe tubadde tusaba olaikinge osharinge TV yaffe eno Gagano eno otuwa obuwagizi ffe twewaayo okuwa buli kirungi twewaayo okumanyisa oba okuyigiriza olw'ensonga twewala bannaffe ate bye bakola byabwe nga bya program za kuvumagana za kola ki n'ekyaffe ekiriwo okuyigiriza abantu. So Kamulegeya nanyini ttaka oba kibanja gye muyigira ye mumulowoozaako muti? Kati nanyini kibanja nanyini ttaka eyo oba kibanja ekyo omuzizi alina otema ku kisambi kye naako nanyini kibanja ekyo okiwulya kozigide sikuku nanyini nsiko takola ki taliira nanyini nsiko eri awo tasobola kuliira gwe ngose ate oleme kuba nanyini nsiko wapi omuzizi yennyini atemako bwati nanyini nsiko nakola ki namuwa. Kati bwana Kamulegeya ennyama eno gye mugira mugiyiga ne mugitematema nga yammwe kuba muba mubaako engeri gye mugitunza abantu era abantu ki abo abagigula era ya bbeeyi ki? Ennyama y'omunsiko eno ogiraba kasita mumala ogitta tulina eŋŋombe zaffe zetufuuwa kalakala ensaka kasita bawulira kalakala ensaka babatega bulezi mu kkubo nga mukomawo abatuuzi babatega buteezi muveeyo buli omuvaayo gyogenda otunda vaayo ng'osema munaku mondo mumanyi gwe nze okuyiga okulya emmondo nayigira mu badaamu olwo nkwano nga muntu okoti katabira mayanga yanga awo yadda naye nga akolera kawukwako okoti yanyigiza okulya emmondo ate nga mudaamu ate nga kati mukuzasibwa ngenda tutuukayo ng'afumbye nalya buli naye ng'ewooma etya nadda tulabyeko ebiseera ebisinga bannannyini abalunzi bazze batera okwemulugunya nti wakati mu kukola omulimu gwammwe ogw'okuyiga ate muddira ebisolo byabwe ne mubikkira ne mubibaagireyo ku nsiko kituufu ekyo? Kati ekintu ekyo kiri bwe kiti zino embwa zigoba ensolo ekiro kuliko embwa zino ezaaniriza waliwo kyate okwaniriza nti kwako embwa zituna zisiniya bwegenda n'ekima ensolo gyegenza okima zino ezigenda okwaniriza zino zira zituka nazo ng'ogita bwogita bwe wemanyi nti ensolo yekola ki oluusi obuzi bwawe babuta buli ekiro obuzi zibugabana zo embwa zibulya so sikulimba zembizi ensolo z'abantu embwa zizirya seyala balimba era abayizi tebepanka era tebawakana zirira ddala ensolo z'abantu naye ffe tezitwala naye wetuuka ku mbizi yoli nga mbwa zikubye ebigo zijuziza nabuusa akawewo olumu nenkabuusa kakola tulo nekaluyitamu nekaluwoca pipu kayita mu kituli nezidduka kasita tusanga endiga mama namutete wali ekamira awo neziyoka zizendiga namutete embwa zayitawo bweyisi nezigenda na bugenzi naki embwa nezava embaga zakola ndiga nga ziyuza
nzigala n'akawuwa ate nzirikaawo omusajja yajeejamye nengamba musajja yembozi ya Kamulegeya bali okwabwe Simon omutuuze wa wano Namira mu Mukono municipality nga songa ebiseera ebimu atuulira songa nzaalwa ya Nakifuma era ng'eyo gy'asinga okolera omulimu gwe ogw'okuyiga. Maaso tulina ebintu bingi nnyo bye tugenda okubaleeteranga wano eno ku TV yammwe, TV yaffe, TV yammwe Nganzi Gaagano nga maaso awo tugenda tulina enteekateeka z'okubayigiriza okukyalira abasajja abayisa omwenge. Omanyi omwenge kyeki, omanyi engeri gye balega, omanyi omuwemba. So ensonga ezo zonna tugenda kuzibaleetera okulaba nti wakati mu programu zaffe zino eno tubaako ebintu bye tuyigiriza naddala omugigi guno omupya ogwa .com gwe batamanyi. Omwana omuseera ebisinga osanga atamidde naye nga tamanyi mwenge wa gye guva. Osanga alya kabalagala naye tamanyi kabalagala bamukola mu kintu ki. So bye bimu ku nteekateeka zaffe ze tuzze nazo omulundi guno. Nsigadde ndi Serious Herbert Mukasa muzzukulu wa Kijje e Bubiro. Mweraba.